naye wali abaayo bona okugoba abana ekiryokya agenda emigoye omugobaddewa kwegaba n'oli omuzungu yennyini yaleeta ebizibu n'agamba nti tojja kugoba muntu ku kibanja. Bwe twatuukira mu 1975 Idi Amin n'agamba nti after all n'abaana abaafuna ebyapa babba bibbe ettaka baaligulawa. Wagulawo ettaka lino lyogamba nti n'ekyapa abo basukula bajja abagamba nti ettaka lyali abajjajja waabwe lyali lya jjajja. Jjajja yaligulawa, yaligula kwani? Kakati Idi Amin kwagamba nti eby'ettaka mbijjeewo byonna. Buli wa ttaka kati kamuwe nti abeere na liizi w'ekyapa. Naye ate kyeyakola ekirala kwe kugamba nti naye n'ow'ekibanja mugjeeko security eno ya Busulani Bujjolo. Kwegamba ayinza obaolyawo ekyalina ekinene ennyo kusasulwa bintu bye. Ekyo teyakola bulungi. Naye njagala nkuzeeko emabega kubanga eyo situation ebaddewo okutuusa nga President Museveni ataddewo akkiriza Abannayuganda ne mutuula ne mukola constitution ya 1995. Kambagambe kiki ekibaddewo wakati awo mu ngeri y'amateeka 1962 atuuka tugenda okwefuga. Abannaffe abakola constitution eyo abagenda mu Lakesa House ne bagamba nti ettaka eribadde erya Crown Land, public land gye bakya Crown Land, ng'eri mu Buganda efuuka freehold. Ne mu bitundu ebirala byonna ebya Uganda naye efuuka freehold. Ne basaawo etteeka erya Public Lands Ordinance 1962. Ordinance eyo n'ekwata ettaka eryo erya public land mu bitundu eby'ebweru ya Buganda n'erisa mu district land boards. Mu bitundu ebya federal ebya kingdoms Buganda, Bunyoro, Toro, Ankole, Busoga territory ndowooza n'erisa mu district mu federal boards oba kingdom boards. Mu Buganda bagiyitanga Buganda Land Board. Era bw'ogenda mu constitution ya 62 waliwo heading public land, awo obisanga ebyo. Era ekulaga nti public land mu Uganda ejja kubeera mu bitongole bisatu: Uganda Land Commission, Uganda yonna; district land boards mu district; federal boards oba kingdom boards mu kingdoms oba federal units. Negamba wansi nti for Buganda bagiyita Buganda District Buganda Land Board. Si Land Board Limited neno gye muwulira. Eno si ya constitution, eno ya muntu buntu. Naye eri yali ya constitution ng'eri public land. Eryo ne lidda mu ki? Mu Buganda Land Board. Eddala lyembagambe liri ery'amasaza, ery'amagombolo, eryabiki bino butale buki ne lisigala mu gye nabagambye ani Official Estates Ordinance, naye yo negifuula Official Estates Act kubanga federal units zaali zikyetaaga zikyali administrative units, nga magombola n'amasaza zaali administrative units. N'olwekyo kabagire nga balabira ettaka eryo naye nga public land si lya muntu yenna nga liri. Kaakati mu 1966 wazeewo enkyukakyuka. Ndowooza nawe n'oludda wano mwalwana nga mulwanirira kabaka wammwe, mwalwana. Ndowooza abamu mwali bato nnyo. Kati 1966 okulwana kugenze okukka nga kooti zirangirira nti wabaddewo ekintu ekiyitibwa revolution, successful revolution. Kaakati abaliwo mu kiseera ekyo ne batuula mu parliament, ababadde ba MPs ne bafuuka ba delegates conference.
they resolved themselves into delegates conference. Ne bakola constitution eya 67 eri yasooka yali constitution of Uganda. Ede yankaga musanvu constitution of the Republic of Uganda. Ne bagamba nti ettaka erya public eribadde mu district land boards n'eryo eribadde mu official estates under corporation so lyonna ligenze mu Uganda Land Commission. Kwegamba ettaka lya public lyonna ne ligenda wa mu Uganda Land Commission. Mu Kawairo 1226 ettaka erya Mailo ne lisigala. Manya abafuzi b'ensigano baafunamu ki mu Mailo ya private liri lya public. Kakati mu 1969 Milton Obote n'agamba nti kakati kankozeseewo ekinaasanyusa Abaganda ne Bannayuganda bonna. Omuganda kyayagala ki bwannannyini ku ttaka lye. N'akola etteeka lye bayita Public Land Act 1969 ne lijjawo liri erya 1962 ne liriddawo ne ligamba nti Omuganda yenna customary tenant ng'ali ku public land ng'alinako ekibanja ffe kati tumuyita legal or bona fide occupant mu tteeka liri bamuyita customary tenant. Ng'olina ekibanja saba busabi ofune ekyapa ekya liizi ku kibanja kyo. Milton Obote kyakola kati buli wa kibanja eyali ku Crown Land eri eyafuuka freehold nefuuka kati public land kati ng'eri mu Uganda Land Commission ng'asaba busabi. Nze mu kiseera ekyo mukadde wange yali Mityana wali Ekinda amamanyisi bulumpi manyiwo. Ffe twalina kibanja ne tukozesa omukisa ogwo ne tusaba ne tufuna ekyapa ekya liizi era kinaatera kuggwako. Naye Ssaabalawanyi bwe yajja nkubuusizza kutuusa gye kikomye. Yoweri Kaguta Museveni yetakkirize mu bya liizi ebyo. Agamba nti kati liizi bweggwako okola ki? Oli wano ozimbyewo amakaago liizi eweddeko kiki ekiddira? Kwe kugamba mwene constitution yena yaffe eya Ssaabalawanyi mu Kawairo 237 sub article 5 n'agamba nti omuntu yenna eyafuna liizi oba uwa oba what kasita kiba nga kuliko ow'ekibanja gw'ow'ekibanja waliwo bempulidde wano ng'oli ku public land eyo muli protected by law. Tewali akugobako district land board civil temulina buyinza kugoba wa kibanja nga kwali. Era Akawairo kyekava kagamba nti area committee basebo mulina obuvunaanyizibwa. Area committee egenda application yeyo enagenda area committee negenda wali netuuka ku kyalo neraba kuliko ow'ekibanja kano tikwali nga basirako ow'ekibanja kwali yasabye si yasabye application eyo ng'egenda mu land board nga bagisazaamu eyigaaniddwa. Naye nga bakikola wala singa district land board bagiwadde akantu bakayita kyoja mwoyo kubanayo kujja kunywa ku mazzi kakati senga bakiwa kyoja mwoyo mumiro n'agamba nti nze sirabawo omuntu kyokka we bali kyokka takyabalaba Bayibuli egamba nti enguzi egiraki eziba amaaso naye nette eggwanga. Kakati amaaso gazibye abantu bali abaliko tabalaba n'awandika ku foomu kuli nti tekuli muntu nti ono era asabye era yaliko. Boodi negenda n'ekyapuruvinga n'afuna ekyapa. Ofunye empewo ssebo kubanga Akawairo 59
1A as amended, 1B as amended. Kagamba nti senga processes ne kibatana ne mugabe ekyapa ekyo eyo process nfu era ekyapa ekyo tukisazaamu nga tukozesa akawairo 91 akalan act. So sebo yenna ng'oli ku public land ne waba wajja n'ekyapa oyo mukwasi mumusibe ayo aba trespasser oba forceful entry oba malicious damage oba threatening violence mumukwata bukwasi sebo DPC simulabakowa naye mwenna gwe yayokedde ku public land sebo bino bibyo namwe mwenna mugende ndabya abakulembeze bangi mugende mugamba abantu nti public land kasita kubaako omuntu teri available kuweebwa muntu mulala yenna.